Okay. Bino bye biseera by the way no season ya kuwoowa era gwe simanyi oba wakozeewo tathlis inshallah esewo naam naam lwakuba asinga okunnakuwaza yoli atambula emyezi 11 n'apoozingamu ate omulala era naaba nga yeeteeseteese Ramadhaani bwegwabe pa nga Margaret ngafunayo ka Margaret oba ka ne waba Hajara omwezi gumukiise then agende naye paka ate Ramadhaani alijja lwalimuwoowa eri abantu nga balina endowooza efaananako bwetyo. Amiina ya Rabbi. Abali muteekateeka mu kiguzi ekyomukubo mubani basange ng'ate mumanyiddeko waliwo abamu nga awo leero ng'ekya kisiibo n'atandika okubuuzaebuuza emisana wa Ramadhaani ate bwe mukwatako akatono abali mugole ya Rabbi Allah tusaasire. Ate by the way ekigambo kyogedde ekyokusanyukira abawasa mu Ramadhaani tekyalibadde kibi lwakuba ate babeereetedde ebizibu ebyokuba nti engeri gye babeera bakyali bapya mu sisitimu eyo kakati awo bayinza okumaliriza nga basibye emirundi inshallah Abdulaziz man tayib ensonga ziriyo nga ssatu naye naye ssatu tali bulungi nnyo muzakenda kuva mukaaga Allah akbar okusibira kubirakuyingirira era muhimu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bimuterenna Allah abenenga amwawuliza ekirungi ennaku zino emikolo gyafa mu mbeera tugimanyi olwokubiri osanga tenti olwokusatu osanga tenti olwokuna olwokutaano netwali twamanyira nti ku wikendi gyemikolo kati system egenda ekyuka mu mbeera zanjawulo abakiro tubebaza mwenna abalabye omulamu ogwo nombeeranga mwetereza obudetunda bakubanga butuuka tuli mu maamaani y'amasika neprogramu enakulairo ne Sheikh Amaro Kasule era bwe tugenda okubeera nga tutambulira inshallah taala naye nga bwemwetegeka twongere kubeera nga tubajjukiza nti oluvannyuma lw'ekifo kyaffe ekyenkola okubeera nga kijjula kutuziika abantu baffe abakiro Paali FM